Tetusazeewo ffe ababodaboda tetugenda kukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka. Ekyamazima tugenda mulindira mu Lwera oba kukubagana tukubagane naye nga tetukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka. Era ffe ababodaboda ab'e Masaka tetukkiriza mu byakola okujolonga Obuganda. Bali ku Mpuuga bamuvuma, bali Sseggona bamuvuma, Muwanga Kivumbi, kale yadde Mpuuga tebakkaanya baafunamu obutakkaanya. Naye Muwanga Kivumbi yamukola ki? Sseggona yamukola ki? Okujjako nga alinnya ennyonyi buleeta Masaka tetumwetaagiramu.
Ekaki ebiti kino kimege mugambi bapa mukola kino ebitano kale kanjogere byangiye Abannayuganda kyemba manyiko we baagala nnyo ate we bakyawa nnyo ono Feke Ghetto Youth yageze n'akola ka video n'agenda alinyirira bafuutu soja kye baamukoze baamututekka kaliya Abannayuganda bwe baagala nnyo ate we bakyawa nnyo omusajja baamututta ayinza okulinya mu comment section ye video zonna zagenda okuddamu okukola agenda kubajjeko comment section Abannayuganda baakala kasooli bafuutu soja baakala kasooli nze wedda buli comment gyensoma omusajja nga bamukalakata nze nabadde sikisuubira nti bayinza omumukalakata bwe batyo kubanga nze badde mmanyi abantu abasinga omufollowinga babe Nisibu Bannayuganda abanyigirizibwa wano mu Uganda omuyimbi ali omu yasigaze ekyo wano mu Uganda omuyimbi ali ogu eyasigaze ekyo asobola okukola byonna byayagala Bannayuganda ne bamulekerayo nga bwali bamuyita Jose Chameleone yeyeka asobola okukola byayagala nasigalayo nga bwali so kola comment section nga bwe nkubuulira comment section kanjise wano eyitewo mpola nga bwe tunyumya sebo olwakedde ku makya olwokuba yagala comeback nga jayo simu nga tasaako na kitaala nga atandika bafuutu soja bagala kulinyirira bana abaana bakuba emigere mama obwana bwamututte nze nabadde manyi bayinza muvumira ku page ye bana bavumye Feke Ghetto Youth obwana bwamututte gwe comment nga bw'oziraba wezambuka waggulu nazisomye nentuuka wansi ku bottom nenzikirira gw'omanyi omuntu okubeera nga alina likes kakaaga naye nga alina comments 1000 nga zonna zimutwala butwazi kino sikirabanga Abannayuganda kasaba banga bakwagadde valuing love yaabwe valuing omukwano gwabwe wallahi kubanga bwe bakyawa nnyo Abannayuganda bagaba second chance naye Abannayuganda nga bakukyaye wallahi oyinza okukibuulira nkankubuulire nze sizanyisa Munnayuganda boy bwayagala bwatinkiza naye bwakyawa nnyo banaye batutta omuyaayi zimaye bakatenda akakola asobola okukabeketa baba bali abaana bafuma waliwo eyagambye naye kasita comment muli mu kuzirabaawo ziri mu kuyitaayitamu awo namwe muzirabeko mulabe abasajja abaana nga baayagala omusajja ono abaana nga baayirawo omwana ono omubiri n'alaga nti naayagala kuddira ennaku y'Abannayuganda ababonaabona agireetemu omuzannyo kitegeera omanyi nti abo babasinga babikola ababayimbi okitegeera njajja nakozesa Abannayuganda nakuba obuyimba Abannayuganda ne bamuwagira Abannayuganda ne bamuwa obuwagizi nayagala okukozesa obuwagizi obwo nayagala okukozesa numbers zafunye atalinyirira Abannayuganda okitegeedde mu ggwanga lya Uganda eriyo Abannayuganda babonaabona ebyaddala ng'omuntu anoonya just nusu 10 ku survivinga ali akakomando anywereko amazzi agende yeebake okitegeera kati Feke Ghetto Youth yamanyi mbw ajja kubeerawo alinyirire nga Abannayuganda akere ku matayambala obunuubwe ayimirire wali atandika okujeregajerega Abannayuganda muganda wange olaba ne ku media gy'obadde omanyi nti gy'oyina amaanyi bakutwala bwe batyo n'osoma comment 10 n'osanga just comment emu ate nga nayo temuwagira okitegeera n'osoma comment 1000 n'osanga comment emu anaye kino ekinyonyi kye bakikoze bannaye bano abaana bakuba bana bakuba kunyama wenda bakuba amasasi kunyama nengamba naye gwe bulijjo n'omuyayi akola posti naye ne bamutwala bwe bati baba abayayi batutta omuyayi Feke Ghetto Youth batutte Feke Ghetto Youth batutte Feke Ghetto Youth negamba kikikino nemwe baana mmwe temutyafango ni soja temutyafango ni forest akuba na asana abantu ku ntandaalo batutte Feke Ghetto Youth negamba kikikino bane bakubye omuyaaye yabadde yekozesa bu posti ng'osomaya bafuutu soja nabo boogerwako wano mu ggwanga lya Uganda bafuutu soja boogerwako gwe kati kagwanya yogera ku bafuutu soja gwe kyenjenje gwoli kyenjenje wakajja boy tonaweza na myaka 2 mu industry nawe olume bafuutu soja manye bagali bamazeewo bafuutu soja baaliwo kuva mu 9
paka olunaku olwaleero bafuutu soja nga weebali balaba endongo eno bwetambudde kuva gyetandika kati bafuutu soja awadolo kati gwe kyenjenje wakajja mu industry batutta omuyaaye abadde aleeta amalala sebo mbu ajalinyirire bafuutu soja afune kamubaaka kwani bafuutu soja bayinza okuwa kamubaaka maama bakye bakoze omuyaaye ekyo tokikolanga kulumba abantu batakulumbye boyi kankubuulire ononya kamubaaka nayo jajjiwulira bafuutu soja nabo boogerwako mama kyebakoze omuyaaye sebo yadda mu nnaku y'Abannayuganda n'akudaala anti ng'alaba atandise okufunamu omutwalo bamubuukinga ne bamuwayo obusho ne bamuwayo miliyoni ng'ani akuwa omukaaga nga bamuwayo emitwalo 6 n'avimba ati n'alaba nga waddala nnyo abayaaye bakubye feke ghetto youth mu ghetto youth nze nabagamba ono omuyaaye si wa ghetto ono omuyaaye yafana ku kyeyo najja munayingira mu galaji z'omukatwawo n'atandika okukanika si wa ghetto boyiva ku bafuutu soja nonya comeback ewalala bafuutu soja beesonyiwe boyi buladi bafuutu soja beesonyiwe kale eyewammwe eyo waggulu gy'obeera eriyo abakutya bafuutu soja tebakutya buladi nkubuulira ebyaddala teri fuutu soja akutya ebyaddala teri fuutu soja